mpaya nsonga lwaki owagira Bobi Wine olwali byayogera izimbe eggwanga. Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi maziga meerere mu nkambi ya NRM era nkuleetedde ekigudde ku ba agents naddala abayimbi abagenda mu maaso n'okubanga basabira mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni akalulu gye bagenda batambula era nga ku bano kuliko Bebe Cool, kuliko omuyimbi amanyiddwa nga Kenzo, kuliko n'abakungu okuli speaker wa parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Wetwogerera embeera gye batuuseko naddala mu bitundu gye bagenda mu maaso n'okubanga basaba akalulu si birungi yadde akatono kubanga abantu ba bulijjo ate nga baviira ddala bitundu bine bibadde birowoozebwa okubeera nti abantu bali backward batandise okubanga baboolesa omuliro batandise okubanga babategeeza bwe mutugamba bya bulijjo twabimanyiira ate era tetugenda kubikkiriza ensasagge yennyini era nga bwe nkugambye nti ekiri mu kibiina kya NRM maziga meerere kubanga buli we bagenda ekyamazima bye bajjawo si bye babadde basuubira. Ngenda kulaga akatambi ng'abantu bagoba Anita Amongo bamutegeezeza nti ebyo byotugamba si bye twagala okuwulira. Tuli beetegefu okubeera nga tulonda era ne gwe tugenda okulonda tumumanyi bulungi nnyo era nga si mulala oyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu basaidi ze Karamojja, abantu basaidi ze Bukedeya banaabidde Anita Amongo mu maaso ne bamutegeeza ebigambo bino maaso ku maaso era ng'oluvannyuma lw'obusungu addidde omusajja oyo gw'olaba oyo nanga candidate w'ekibiina kya NUP mu constituency emanyiddwa nga Kachumbala Kaunti eyo nanga esangibwa mu district y'e Bukedeya. Kakati kigambibwa nti Anita Amongo ne banne batandise okumusindikira obubaka obumutiisatiisa okumutta n'okumukola ekikyamu singa anaabatavudde mu kalulu. Jjukira ye candidate w'ekibiina kya NUP. Bino byonna tugenda mu maaso n'okuba nga tubikutuusaako ogenda kubitegeera naye nga bino byonna bigenda mu maaso. Omukutu gw'amawulire gwa NTV, Daily Monitor n'emikutu emirala be bokka abagenda mu maaso n'okusoma amawulire agafaanana bwe gati. Kakati oluvannyuma lwa bino kireese obunkenke oluvannyuma lw'okuba nti NTV tekyakkirizibwa era ekiwandiiko ekyo kyafulumye ngenda kikusomera nakyo. Njagala twekooneyo obeere ng'obitegeera empapula z'amawulire oba emikutu gy'amawulire giringa egyagaaniddwa okubeera nga bino babisomera bannayuganda wabula ye NTV ne kampani yonna nga bweri obusungu bwe bwavudde abasajja ne bagiggalira era nga NTV tekyakkirizibwa kwa kisesinga parliament tekyakkirizibwa kwa kisesinga office ey'omukulembeze w'eggwanga wabula bawandiise ekiwandiiko era ne balabula speaker wa parliament okuzannyira ku mateeka g'eggwanga kubanga parliament eyo public entity mu ssente zamwe wa musoloze ezagizimba. Bino byonna bonkenko obweyongedde era nga bwe nkugambye nti maziga meerere. Kakati ngenda kukuleetera n'ensonga era ogenda kuwulira mu katambi obadde okimanyi omuwala oyo yafudde. Omuwala abadde omulwanirizi w'eddembe nga munnakibiina kya NUP amanyiddwa nga Namirembe Angela. Amawulire gatandise okuba nga gafuluma era ebyama bitandise okugenda maaso n'okuba nga bivaayo mbu gavumenti ye yamusse. Ogenda kuwulira ebyama omu ku bantu abawagizi ba NRM Lukulwe era abakozi mu kibiina kya NRM Lukulwe be bavuddeyo ne bakakasa bino batandise okubyeyogerera nti omuwala oyo omuto gavumenti ye yamusse era ne bawooninga n'abamu ku balala abali mu kibiina kya NUP bandibanga nabo bagenda kuttibwa okusinziira ku katambi k'ogenda okuwulira. Kakati ate bwe tuvaako awo ngenda kutwalako sayidi zeeyo mu Acholi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagenze n'akyalira ku ntaana eya Milton Obote omugenzi. Ekintu kino ekyayogeza abantu obwama omukulu amanyiddwa nga Jim Akena avuddemu omwasi ku kikolwa kino oluvannyuma lw'okuba nti waliwo abantu abatandise okwambalira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kikolwa kye yakoze agamba nti ono ajja kubeera nga atununula era kino ekikolwa kireetedde Abakyoli okubeera nga bangi batandise okuyimirira emabega wa Kyagulanyi era n'omubaka Honorable Lutamaguzi Ssemakula ayina ebigambo byayogedde nga bw'ogenda okuwulira mu katambi byonna mbikuleetedde. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Genda mu comment section nga bulijjo wentera okugamba ku nkomerero nzijja ne comments zammwe nemba nga nzisoma. Ekiri mu kibiina kya NRM kifumba mutuku obunkenke bweyongedde naye jjukira bino bigenda maaso. Waliwo ekigenda maaso Tanzania okwekalakasa we twogerera nga balangiridde kafyu wabula nga kafyu ono kigambibwa nti ebirowoozo babyewolako mu mawanga agamu nga bwe nakutegeezezza. Eyo nayo tugenda kwekoonayo. Obunkenke obuli e Tanzania butandise okuba nga busaasaanako. Bannayuganda bannakenya balabika nga batandise okuyingira mu lwokaano bandibanga essaawa yonna bagenda kwegatta ku bano. Obunkenke obuli mu NRM bweyongera kumpi buli sayidi. Ekiri e Tanzania kibatiisa, ekiri ku ground abantu babambalira babaddiza ebigambo ebikambwe era byonna ogenda biwulira mu lutambi luno lwenjagala obeere nga
ate ogoberera soka video juwe ekigalo nga bwentero kugamba joko mokulayikinga information obo giyambako okubeera ng'etambula so kirira wansawo obeere ng'olayikinga information eno ogiweereze n'omulala teekako obubaka mu comment section tujja kubeera nga tubusoma ku nkomerero eya video zino zemba nkuleetedde Sebamulire Patrick nzemberangawo okubeera nga nkutuusaako bino kakati njagala okkirize nzijewo akalango kano kamu kokka tubeere nga tutolontoka obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati nga sinaba kubanga nkuwa amaziga n'ebiwoobe ebiri mu kibiina kya NRM nga sinnakuwa bunkenke butuuse kuba ku sajja bakulu aba NRM nkugambye buli we bagenda okusaba akalulu bakasabira mukama waabwe eyakakulembera eggwanga emyaka egikunukkiriza 4 bannansi bagamba tetugenda kukkirizayo kisanja kirala tetugenda kulikkiriza wabula bo bagenda maaso n'okubanga basaba akalulu babambalidde mu ngeri ey'obukambwe mu bitundu eby'Ekkalamojja sub-region His Excellency gyali waliwo abakalamojja abawuliddwako nga bawera nkolokoto era Anita Amongo kirabika bamututte tekalinnya naye ng'eyo sinaba kubanga ŋŋendayo njagala ntandike n'ekikolwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze era njagala kuwa katambi wano omukulu amanyiddwa nga Jim Akena ono nga mutabani wa Milton Obote yavuddeyo n'avumirira abantu bonna abagezaako okukkakkanya okuzala wano n'okuteeka embeera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki yagenze ku ntaana ya Milton Obote eyaliko omukulembeze w'eggwanga ebyamanno wano bitandikidde okuvaayo ng'abamu bagamba nti Milton Obote ayina ebikolobero bye yakola ng'abikola obwakabaka bwa Buganda kakati ate bangi bagamba nti tunaabeera ku olwo ono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamuleeta mu bino kwe kubeera ng'agatta bannayuganda bonna naddala abo abakkiririza mu nkyukakyuka kakati gwe bwogezaako okugamba nti tasaanidde kubeera mu bino ekyamazima bangi bekitandise okubeera nga kyeraliikiriza era nga Jim Akena ayina byayogedde nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Jim Akena njagala okkirize nsooke nkuwa eddoboozi lino nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula agezaako okujungulula bino era n'alaga nti His Excellency kye yakoze kyamaanyi nnyo era ebigambo bino biwulirize ngenda kuwa katambi ngenda kuwa ddoboozi sigenda kuwa katambi wabula oluvannyuma ngenda kuwa ebigambo bya Jim Akena nga naye awera nkolokooto wuliriza bali batulimbalimba nti Obote yatta abantu na kino kimanye from the mouth of a member of parliament from Nakaseke. Obote never killed the people of Nakaseke. Do they believe you? Anti kati gwe kiwulize okuvanze gyendi kuba ebiseera ebiseera yakugira omusajja ayimirira n'agamba nti bayambalanga bitisati bya UPC badisigayizingenga bamemba b'Obote ne batta abantu ewaffe ebuwero mwali mukitaddeko inquiry ajaga nti eyo propaganda wamuwulirako omusajja oyo is a very big person in the regime as a fighter yagamba bayambalanga bitisati bya UPC za kugamba nva luwero. I know governments there is no perfect government. Government the biggest hospital we have in Luwero Triangle was built by the late Milton Obote. Let me testify for you. Kubange bisinga mu twisting history just for your personal gains. Ono mukuru nga cha riding lako divide them, we take over their property, we take over their wealth, we occupy everything kati Gambia. Nti a biggest hospital we have in the region of what we call Greater Luwero, which includes Nakaseke, Nakasongola, and Luwero is called Nakaseke General Hospital built by the late Milton Obote. Ochuli decho bino temusobola kubifuna kubanga obukutukutu obulalala obwo tebusobola kubyogerako kubanga they are now indirect regime agents. Kakati olwaleero Mwami Kyagulanyi epesa yali yanyize tu webali nnyo wakoledde ddala epesa from 1960s tubadde nga tunoonya omuganda asobola okugatta Uganda naye abamulabula nti yakutte wabi mpaayo omu ku abo abamulabula nkugambe nti oyo amulabula Uganda linnya tabeerangako muganda mundage nze nkugambe kuba ebiseera ebisinga ekituse olunsonyisonyi oba baluyita batya mu luzungu olunsonyisonyi fe we are very open nkugambe nva mu Luwero Triangle ekyobugagga kye tulina mu Nakaseke mu Luwero yeddwaliro Obote de yatulekera gwe twavuma gwe twakuba kubanga abasajja bano from 1960s bazze balina ebibalo bya bebabala ne batwala ne batugobako abo mu mambuka
ne batuteekawo nnyo egundi etwawulako kakati tugenze okufuna the new Messiah agatta east agatta west kuba mukazi wa Kyagulanyi ava mu west ekyo nakyo lino okimanya buno obukundi bwajjanga Kyagulanyi musosodde nga bwe baba bagamba ngambo NUP kibiina ky'Abaganda kati kansubira abo abajjudde Bunyoro Baganda. Yes, ebyo bigambo ebyayogeddwa omubaka amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula yabadde ku mukutu gwa Baba TV era ng'agezaako okunnyonnyola nti abantu abavumirira ekikolwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okugenda ku ntaana ey'Obote akabadde akabonero akalaga nti ayagala kugatta eggwanga lyonna okuva mu mambuka mu Maserengeta ebukiikakkono n'ebukiikaddyo era ebigambo bino byanyiizizza omukulu amanyiddwa nga Jim Akena kugambye nga sinaba kulanga ngenda wala obunkenke bweyongedde. Jim Akena kigambye okuba nti mu bitundu bya Acholi sub-region n'ekibiina kya UPC babadde balina obuwagizi bungi nnyo wabula jjukira ku mulundi guno baganye oba babalemesezza okubeera nga balemesezza Jim Akena okubeera nga nominatinga nga presidential candidate ku kibiina kye kya UPC wabula oluvannyuma lw'ekikolwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze ng'akabonero akalaga nti ye ekigendererwa kye kyakugatta ggwanga era singa afuuka president agenda kugatta ggwanga kati nga sinnaba kubanga nkulaga ekigudde kuba NRM njagala okkirize nsooke nkulaga akatambi kano nga Jim Akena awera nkolokooto era ng'agamba bwe muba nga ddala mukkiririza mu nkyukakyuka era nga mwagala eggwanga lifune enkyukakyuka eya ddala lwaki ate mwagala okwambalira omuntu agezaako okugatta eggwanga. Ebigambo bya Jim Akena bijjidde mukadde ng'abantu bangi bataddewo embeera balinga abaagala okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntandaalo olw'ebyo oba olw'ekyo ekikolwa kye yakoze okugenda mu bitundu bya Acholi n'akyalirako Jim Akena ne babako ne bibawayizaamu Jim Akena naye awanda muliro. Conversation today should be how we should deal with tomorrow, how we can create a future, how we can live together in East Uganda. And I think what I demonstrated together with Bobby Wine, we should be given a good clap. We should be able to live in Uganda even if we have different political ideologies. But I've seen many comments in different areas, social media and the like. So I think it's important that I also pronounce myself on this. If you want to get stuck on one item, it is your choice. But if somebody like that says he's a supporter of Kyagulanyi and then he wants to undermine saying that no, Kyagulanyi should not go, you think there are no voters in Lamu? There are voters in Lamu. There are voters everywhere in Uganda. You cannot afford to alienate anybody. My father's enduring legacy in Buganda is not in the arguments of the past, but in the hospitals, the schools, the institutions that continue to serve the people. Nakaseke Hospital has treated generations since the late 60s. The same can be said of Kimoga, Kayunga, Kawolo, and Gomba hospitals, all born from the same national vision. And these institutions continue to heal the citizens of Uganda. In education too, the expansion that began under the Uganda People's Congress opened doors for millions of Ugandans to learn, to work, and to build a future. The UPC believed, and I still believe, that every life of every citizen is as precious as the privilege. Our duty is to those whose names we may never know, who have no one to advocate for them, but who as citizens of Uganda deserve a decent standard of living in dignity and with opportunities. That to me is the true meaning of nationhood. Not the quarrels of yesterday, but in the quiet daily work of making life better for every citizen of Uganda. In 1980, Uganda once again stood at crossroads. The general election then offered our nation a chance to recover from years of turmoil that had scarred every family and community and every institution which served this country. My late father, Dr. Apollo Milton Obote, returned to Uganda at the end of May of 1980, barely 6 months to the general election. If you translate that to today's timetable, that is like entering the country at the end of June and being ready to prepare for election in January.
All these stories you hear about Obote manipulated, Obote was not on the ground to manipulate. Obote came to Uganda 6 months to the elections. Any politician who you have not seen on the ground for the last 2 years and is contesting an election, you know that is a joker. The ones who are serious have been on the ground. But Obote came 6 months to an election, but is being accused up to tomorrow. There was no time to manipulate. Kakati mu bigambo bya Jima Akena onono nga mutabani w'omugenzi Milton Obote ali agezaako okugamba yeewuunya nnyo abantu abagala okuvumirira ekikolwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye teweerabira abasinga okuvumirira ekikola kino abasinga obungi bali mu kuteekawo emboozi egamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yavunnamidde entaana eya Milton Obote kyokka ate bwe tulaba mu katambi yabadde ateeka kimuli ku malaalo era ekikolwa ekyo kikolebwa okugezaako okuwa ekitiibwa abantu abo bano okulaga akabonero ak'omukwano olw'okukwatagana eri abantu abo naddala abo bamulekwa oba abantu b'eŋŋanda z'oyo omuntu aba yafa oba omuntu yenna gw'otalinako buzibu ekikolwa ky'okugenda ku ntaana y'omuntu n'oganzikako ekimuli ekyo ekikolwa kikolebwa wabula ate abantu ennamba esinga abali mu kuvumirira bagezaako okuteekawo ekifaananyi ekiraga nti yavunnamidde entaana naye nga bwe weetegereza akatambi ako akatambi kalaga ku ntaana yaganziseeko buganzisi kimuli kakati bino bye bigenda maaso n'okwewunyisa era bye bireetedde abakyoli okuvaayo ne bataama bugo era ne bagamba ffe tugenda kudda emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba tukizudde abaganda bennyini balabika ate be batamwagala nga bwe baalemesa muganda munnaabwe gye buvuddeko balabika ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abaganda bandiba nga be bali emabega w'okulaba nga bamulemesa okufuuka ekyo kyayagala okubeera ng'afuuka kakati we twogerera abakyoli beegasse ku basoga beegasse ku balango bagamba tetugenda kukkiriza embeera eno okubeera ng'ebeerawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa ggwanga lyonna si wa baganda bokka newankubadde ye nga ye omuntu nti musajja muganda wabula kyagezaako okukola kwe kulaba nga agatta eggwanga okuviira mu ddala mu mambuka okutuuka mu maserengeta era nga bino bye bireese n'obunkenke n'amaziga ge tulaba mu kibiina kya NRM nga ne we twogerera abamu batandise okuba nga babatwala ntyagi ekigudde ku bebekulu ngenda kikwongera ogenda kutya abadde asaba akalulu n'agezaako okuyitayita mu bavubuka ba ghetto wabula bakimumazeeko bwe bazze ku siteegi ne bamutegeeza nti ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde tuzze wano ku lwale ya NRM naye gwe tuwagira kakati bino byonna bye tubadde tukola wano ebyo byonna byonna ogenda biraba ngenda kuleetera akatambi mbulambalamba osobola ogenda maaso n'okuba nga otegera wabula nga sinaba kuba nga ngenda eyo jjukira nkugambye waliwo omuwala amanyiddwa nga Namirembe Angela ono omuwala activist ow'ekibiina kya National Unity Platform omuwala ono yafudde era nga gye buvuddeko amawulire gano oba nga obadde ogoberera nkakasa nga wagalabye nga kigambibwa nti omuwala ono yafuna akabenje yali ku boda ng'ava ku university gy'asomera eya UCU ng'ayolekera mu bitundu ebyenjawulo naye nga activist mulwanirizi wa ddembe era okuva mu kibiina kya National Unity Platform wabula bwe yali ava ku campus gy'abadde asomera Uganda Christian University bambi n'afuna akabenje ku boda ne bamulinnya bwe bato ne baba nga baamutta era kigambibwa okuba nti omuwala ono enfaaye yalabibwa bulungi nnyo nti ya accident wabula waliwo abatandise okufulumya amawulire njagala owulirize bulungi nnyo gavumenti ye yamusse eyayogedde ebigambo bino nga bwogenda owulira mu katambi ono muwagizi wa kibiina kya NRM lukulwe era nga y'omu ku abo bazze bavuma okuvvoola n'okukkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP ono amannya ge yamanyiddwa nga Kafeero Tobbi yabadde ku mukutu ogumu n'alabikira mu katambi ng'akakasa era ng'agamba nti omuwala ono Namirembe Angela gavumenti ye yamusse olw'okubeera nti mugezi nti gavumenti yaabwe teyagala bantu bagezi era n'akola n'okulabula ng'alabula Shamimu Nambassa nti naawe wandibanga gwoddako jjukira Shamimu Nambassa yaliko guild president wa Makerere University era nga y'omu ku abo abatono ennyo ababadde ba guild president nga bawala kakati Shamimu Nambassa era naye yeegendereze ono yayogedde bino lwaki sikuwa akatambi n'okewulirira ng'akakasa nti Namirembe Angela gavumenti ye yamusse nti yamuttidde ki olw'okubeera nti mugezi nti era n'omuwala omulala omugezi ye Shamimu Nambassa nti era naye yeegendereze oba oliawo ayinza obutalutonda ati omwana gavumenti n'emugjawo gavumenti yamugjewo oli kati omwana gavumenti n'emugjawo gavumenti yamugjewo oli kati wulira oyo omwana engeri lugonvu gye yafaamu oyo omwana gye yafuddemu oyo omwana abadde n'obwongo nakugamba gavumenti yeetegereza abantu abanaagifuukira obuzibu mu maaso omwana Shamimu Nambassa saamu kugamba yeegendereze byalya nakugamba gavumenti ya Museveni etya okuzimba omukazi nga Serine Nebanda oyo omwana abadde mugezi
tabadde mulungi ku face naye nga mugezi nga bwayimira okwogera bwati muganda wange oyo mwana abadde mugezi ng'olaba ali composed ate nga yeetolodde bannabyabufuzi abategeera boda gye yavudde tukola tutya gavumenti bweziba tolina gavumenti gw'onaasongamu ebyo si bigambo bya mukutu guno yadde ababiddukanya naye abyogedde omuwulidde ngenda kakuddiramu agambye gavumenti ye yamusse olw'okubeera nti mugezi era nti omwana omulala omugezi ye Shamimu Nambassa nti era ne Shamimu Nambassa naye yegendereze ebigambo bino byayogeddwa amannya g'oluli gino gemmanyi ye Kafeero Tobbi abangi gwe bamanyi nga Volongoto akakasiza ebigambo bino ng'ali ku mukutu ogumu mu katambi k'owulidde nti ne Shamimu Nambassa yegendereze ati omwana gavumenti n'emugjawo gavumenti yamugjewo oli kati wulira oyo omwana engeri lugonvu gye yafaamu oyo omwana gye yafuddemu oyo omwana abadde n'obwongo nakugamba gavumenti yeetegereza abantu abanaagifuukira obuzibu mu maaso omwana Shamimu Nambassa saamukugamba yegendereze byalya nakugamba gavumenti ya Museveni etya okuzimba omukazi nga Serine Nebanda oyo omwana abadde mugezi tabadde mulungi ku face naye nga mugezi nga bwayimira okwogera bwati muganda wange oyo mwana abadde mugezi ng'olaba ali composed ate nga yeetolodde bannabyabufuzi abategeera boda gye yavudde tukola tutya gavumenti bweziba tolina gavumenti gw'onaasongamu ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo omukulu ng'agezaako okukkaatiriza olw'okubeera nti omuntu mugezi kirabika kati nakyo kyafuuse kimu ku ebyo ebibonerezo ebisobola okuttisa omuntu olw'okubeera nti mugezi ekyo kirabika kikuttisa kati we twogerera kubanga ate ggwe omuntu we akuba nti yafudde newankubadde ffe tukirabe bulungi wano nti yafudde accident ye Namirembe Angela activist ow'ekibiina kya NUP ate nga mulwanirizi wa ddembe mu mbeera ez'enjawulo bw'abanga ffe twalabe accident naye ng'omusajja atukakasizza nti gavumenti yamusse era ng'omusango gwe yegwamu bwe kibanga bwe kiri nti omusango gwa kubeera mugezi era n'akola n'okulabula eri Shamimu Nambassa mbu naye yandibanga yagenda okuddako olw'okubeera nti naye mugezi ebyo byabadde bigambo by'owulidde mu katambi ali ku mukutu gwa Red Zone TV bw'otandaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ate tubeere nga tutambula ffenna ebigambo bino byogenda okuwulira mu katambi kano kengenda okukuwa jukira tuli mu ggwanga erya Tanzania okwekalakasa okugenda mu maaso olunaku olwajjo waliwo ensalosalo oba border point eyaggaddwa wakati w'eggwanga lya Tanzania n'eggwanga lya Kenya nga kigambibwa nti waliwo bannansi b'eggwanga erya Kenya abaagala okutoloka mu Kenya babeere nga bagenda bayambeko bannaabwe mu ggwanga lya Tanzania basobole okugenda maaso n'okubanga beekalakasa okwekalakasa kukyali kuwamaanyi nnyo nga n'omukulembeze amanyiddwa nga Samia Suluhu akyagenda maaso n'okubanga kigambibwa yandibanga yadduse ne mu ggwanga naye ekyo tekinnakakasibwa naye ng'obunkenke bukyeyongerera ddala naye nkugambye obunkenke obuli e Tanzania bulabika bugabanibwako ne mu ggwanga erya Uganda era nga n'ekijja mu ggwanga erya Uganda kirabika si muntu abamu ku ba agent abagenda basabira NRM akalulu wenjogerera nga batandise okukifuwa nga bakizza munda buli we batuuka abantu babagoba kakati nakugambye ogenda biwulira byonna ogenda kutya nga sinnakutwala eyo njagala tusooke twetoololeke Tanzania olabe abali e Tanzania okwekalakasa kwabwe kutadde kutya obunkenke mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda era abakulembera eggwanga erya Uganda nabo bennyini balabika bali mu kutya kubanga ekiddako bayinza okuba tebagenda kukisobola sinakindi bayinza okuba tebagenda kukyagala we twogerera nga balangiridde kafyu oluvannyuma lw'obunkenke jjukira nakugambye Tanzania be bamu ku bantu abadde bateeberezebwa okubeera nti batiitiizi kyovula buli wakugamba nti muli batiitiizi eyo statement togitwala ebeera project era balina kyagenderera eggwanga lye bagamba nti batiitiizi be bali mu kuteeka obunkenke ku mukulembeze owo si wa Tanzania yekka wabula obunkenke butandise okugabanibwako ne mu mawanga ageetoolodde Tanzania embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya Tanzania naye nga bwe nakugambye nti obunkenke obuli mu Tanzania buli mu kubeera nga busaasaanira amawanga ageetoolodde Tanzania kigambibwa nti waliwo n'obukodyo obumu omukulu ono bwe yandiba ng'alabika abwewola sayidi ezimu
era otogera ku side ezo kiba kitegeeza lyandibe eggwanga erya Uganda. Kakati ekiri mu ggwanga lya Tanzania mu ggwanga lya Uganda kyandibanga nakyo kiri mu kuteekebwateekebwa era gwampuliriza bw'oba olaba bino ebigenda maaso mu Tanzania manya bumanya nti ne mu ggwanga erya Uganda kisoboka okubeera nga kihapeninga. Eggwanga lya Tanzania balonze nga 29 omwezi ogw'Ekkumi 2025 mu Uganda tulonda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January 2026 amagye gaaganye okukola ebiragiro byonna amagye g'eggwanga erya Tanzania. Mpuliriza bulungi kigambibwa nti mu ggwanga erya Tanzania amagye wabaddewo okutya nti amagye gandikozesebwa ne gagezaako okubulookinga oba okuteeka embeera ku beekalakaasi bano wabula amagye kigambibwa nti baaganyira bo bagamba nti ebigenda mu maaso tubinyumirwa naffe tuli mu barakisi tetuwagala kumanya tetuwagala kubyetabamu era ne balabula abamu ku baduumizi ab'oku ntikko ab'amagye g'eggwanga erya Tanzania ne balabula munnamagye yenna anagezaako okubaako ebiragiro byatuukiriza nga tebiri mu mateeka nti olw'okuba abantu beekalakaso babiki ekyamazima ajja kuba akikoze nga ye era ajja kgenda maaso n'okuba nga avunaanibwa. Kakati obunkenke obuli mu ggwanga erya Tanzania abakulu mu ggwanga erya Uganda bali mu kutya oluvannyuma lw'okuba nti mu Uganda wano kyandibanga nakyo kyekiddako essaawa yonna ogenda kuwulira embeera eri mu ggwanga erya Tanzania nkugambye eri mu kgenda maaso n'okuba nga esaasaana mu mawanga agamu naddala eggwanga erya Uganda. Obunkenke bweyongera buli lukya embeera y'obunkenke egenda mu maaso n'okweyongera abakungu bali mu maziga oluvannyuma lw'okuba nti ekiri e Tanzania beeraliikirivu nti kyandiba nga ne mu ggwanga erya Uganda kijja kulabikako olw'ensonga nti kakati buli we balaga abantu batandise obbateekako embeera babagamba ekyokukola tukimanyi. Anita Amongo jukira mu katambi k'ennaku z'olunaku olwajjo yavuddeyo n'ategeeza nti ebyo bya protest vote n'ebirala bifaanana bwe bityo tebabalimba teriyo protest vote mu protestinga kuki abantu bamwambalidde mu katambi k'ogenda okulaba bamugambye ssebo nyabo bye tukola tubibaamini okulonda tumumanyi bye mutugamba tumanyi lwaki mubitugamba mukunukkiriza emyaka 4 nga mugenda maaso n'okuba nga mutufuga wabula ebyo bye mukola ekyamazima tetujja kubikkiriza. Kati nga sinnakuwa nkituuse ku Anita Amongo kansooke nkuwa akatambi kano kogenda okuwulira nga kalaga NRM engeri gyegobeddwamu abantu baatuuse n'okwatulira abakungu okuli Anita Amongo ne bannaabwe nga babaatulira maaso ku maaso nga babagamba fayini muzze twambadde t-shirt zammwe naye tugenda kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kano n'akatambi ke kamu ku byaviiriddeko ndowooza oba olyawo omukutu gwa NTV n'emikutu gyonna egigattira mu kibayita Nation Media Group okubeera nga tebakyayagala babeere nga bakavalinga amawulire kubanga bo munnanga ebintu babireeta nga bwe biri. Kakati gano gaabadde mawulire era nga kigambibwa nti mu bitundu by'embaale abantu bayimiridde ne bakalira mu maaso abakungu ba NRM ne babagamba tumanyi gye mutuvuga mutuzza n'ekyokukola tukimanyi era babategeezezza tugenda kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde mutusuubizza ensi n'eggulu. Obululu bwonna babuyira kibiina ekiri mu buyinza kyokka tebakitegedde nti be bagenza okukuyega emitima gyabwe mimyufu kuba omukolo gwatandikidde mu masanyu n'amazina gwaggweredde mu birowoozo. Bano bakaze mmunye bwe bayimiridde mu maaso ga Minisita Anite ne bamukakasa nti akalolo akaabwe kakuweebwa akwatidde ekibiina ki NUP Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa n'ensonga egenda okubakozesa kino. Okumanya abavubuka bano balabise nga ababadde beetegekedde banna NRM bano baabulidde Minisita Kaati ensonga ezibalemye nga gavumenti nga kale kibafa batagenda kufuna kalulu kaabwe.
kyokka kino tekyamazeemu kakati ago gabadde mawulire agafulumidde ku mukutu gwa NTV. Tewaliwo TV yonna oba media station yonna mainstream yabadde esobola kugasoma. Ekintu kino oba ekikolwa ekyo kigambibwa okuba nti kyekimu ku ebyo ebyaleetedde Nation Media Group okubeera nga yagobeddwa, okubeera nga ekola amawulire ku mikolo egy'enjawulo naddala egyo egyinvolvinga General Kaguta Museveni oba ne ku Parliament. Era akulira omukutu guno baakulira NTV yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko n'alabula Anita Amongo kyekyamazima Parliament gye mugezaako okugenda maaso n'okutugoba. Parliament eyo si office ya muntu, wabula eyo public entity, era nga ne waba muntu wa bulijjo akkirizibwa okugendayo. Kakati jjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nti NTV baba blockinze. Jjukira Nation Media Group company eno ngenda kuwa ebyafaayo bitonotono ebigikukwatako, wabula baagobye emikutu gyonna egyegattira mu Nation Media Group omuli NTV, omuli Spark TV, omuli Daily Monitor olupapula n'ebirala. Naye nga sinaba kubanga mbikwennyonnyola n'okkuwa ebikwata ku mukutu guno oba ku kampani eno, njagala nsooke nkulaga ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa akulira omukutu guno baakulira kampani eno ng'alabula Anita Amongo ne gavumenti. Kansooke nkuwa akatambi then oluvannyuma nze gye nkuyitireitire mu kiwandiiko kino tubeere nga tutambula, naye nga tonnaba kubanga olaikinga oba oluddewo. Njagala vidiyo giwe ekigalo sooka olaikinge tubeere nga ate tugiyambako kubanga etambula. Oluvannyuma ngenda kukuleetera engeri aba NRM gye babafubutudde buli we babadde balaga amawulire gano NTV ng'egafulumya ekintu amawulire amalala oba TV endala ekiyinza okubanga kibakaluubirira okubeera nga bakifulumya, era nga yembeera eviiriddeko NTV okubeera nga egobebwa. Sooka owulirize bino then nzije nkuyitireitire mu kiwandiiko nkubulire ne Nation Media Group ekwata ku ki, era lwaki TV eno NTV ne Daily Monitor lwaki bafuuse ensonga ogenda kuwulira. Kubanga tubirabye byonna, okitegedde, tubirabye byonna. Abaatandikawo Daily Monitor n'abaatandikawo NTV, Nation Media Group, byonna tubirabye. Naye kati tugamba mutuleke tukole emirimu gyaffe. Abakulu mu Nation Media Group batubulidde nti ekyokugoba NMG ku mikolo gy'omukulembeze w'eggwanga ne Parliament bimenya ssemateeka w'eggwanga. Ne ku Parliament kyate kati nabo batandise ate woonoonyereza ng'ate ensonga si za Parliament kubanga ba MP badde beebuuza tinaye ate kati sensonga si za Parliament. Deputy Speaker naye n'agamba takimanyiiko. N'olowooza nti kati ensonga ziba si za Parliament ate kati ffe lwaki mugaana abantu banamuli okuyingira Parliament. Kaakati ne tulaba nti ate kati awo kati ne tugamba nti omanyi kati ekimala kikola kimala. Constitution ya Uganda egamba right to information. Those are public offices. Parliament si nyumba ya muntu. Ono agamba nti wali nsonga yonna gye baali bafunye okulola baatandika okulemesa bannamawulire okutuuka ku mikolo gya President nga kati ne Parliament yeegaseeko, wabula bawulira luvuuvuumo wadde nga bawandiise ebbaluwa eziwera nga basaba okunnyonnyolwa ensibuko y'obutakkaanya buno. Ekintu ky'okugaanibwa okubeera mu mikolo President Museveni gy'alimu na guno gwaka tetufunangako oba bbaluwa ayigamba nti mwakola weemuti ne weemuti ne weemuti n'olwekyo tetwagala bannamawulire bamu. Tetufunangako bbaluwa eyo. Naye ekyo ffe tekituganya kunoonya nsonga. Tuwandisa amabaluwa, meeting tuzinoonyeza, buli kimu osangawo nga waliwo blockade. Nsibirwa agamba nti ebigenda mu maaso tebigenda kubajja ku mulamwa ogw'okukola mawulire agateeka kuninga abakulembeze naddala okuwembalirira eri bannayuganda aba bakwasa obuyinza. Tetutidde kubanga tubirabye byonna, okitegedde, tubirabye byonna. Abaatandikawo Daily Monitor n'abaatandikawo NTV, Nation Media Group, byonna tubirabye. Naye kati tugamba mutuleke tukole emirimu gyaffe. Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, NMG terina nteekateeka. Yes, kakati eyo yembeera etambulira ku mukutu guno gwa NTV, wabula teyakomye okwo ne bafulumya n'ekiwandiiko nga Nation Media Group nga bafulumya ekiwandiiko kino nga beekubira enduulira ne bakola okulabula mu kiwandiiko kino kinene nnyo sijja kiyitamu kyonna, wabula ngenda kukusomerako wano katono nnyo nga bagamba nti the presidency and the parliament are public institutions funded by taxpayers and accountable to the citizens. Ulira nti office y'obwa president ne parliament olukiiko luteesezebwamu oba ekizimbe ekiteesezebwamu ezo public entity
sente za mwe musolo zigenda maaso n'okubanga zizimba ebintu ebyo. So Anita Amongo ne General Yoweri Kaguta Museveni sibe balina okusalawo kakati omukutu gw'amawulire bwe gubanga gubulookingiddwa obunkenke nno kino kaba kabonera akalaga nti abasajja baleka bali mbunkenke, embeera erabika ya bunkenke era ebintu birabika nga tebijja kuba byangu eri abakulu bano, era nga kampani eno eya Nation Media Group balabika ng'ensonga bagenda kuzitwala wala. Jjukira nkugambye be bokka abakuwa amawulire nga bwe gatambula era nga bw'ogawulidde ate era nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogawulira. Emikutu emirala gigambibwa okuba girabika giri controlled. Ekitongole kya UCC kirina okubanga kyekiwa license emikutu gy'amawulire gyonna, wabula ate kigambibwa nti egimu ku mikutu emirala balabika nga baba controllinga nnyo oba olyawo okwawukana ku mukutu guno ogwa Nation Media nti newankubadde gugoberera amateeka naye guweereza munnayuganda okusinziira ku bintu nga bwe bitambudde, so si nga gavumenti weeyagala bibe. Nation Media Group eyina emikutu egy'enjawulo era nga kampani eno esibuka mu ggwanga erya Kenya nga bwe nkugambye ti ngenda kuwa ebitonotono ebigikwatako oba olyawo kino kyekimu ku ebyo ebigiyamba okubeera nga ye ebintu byayo ebiwanga weerina okubiwa. Be bakola amawulire mu butuufu bwago era wuliriza. Bagamba nti Nation Media Group NMG mu kusooka baali bagiyita East African Newspapers oba Nation Series Limited. Era nga kampani eno ya East Africa yonna eoperatingira mu mawanga gonna aga East Africa wabula nga ebeesinga mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi era nga ba owner ye Aga Khan. Kigambibwa nti kampani eno yatandika mu mwaka gwa 1959 nga yatandikibwawo Aga Khan owookuna n'agituma East African Newspaper nga bwe nkugambye oba Nation Series Limited nga bagita anda wansi w'omukago ogumanyiddwa nga Aga Khan Fund for Economic Development. Bagironchinga era ne balonchingira ne TV emanyiddwa nga NTV Kenya. Then ne bagenda nga basaasaana mu ggwanga lya Kenya yokka. Balinayo kye bayita The East African olulupapula, balinayo Daily Nation olunalo olupapula, Business Daily Africa olulupapula, Daily Monitor olunalo olupapula, ne kye bayita The Citizen nalo olupapula, waliwo NMG Investor Briefing, Taifa Leo ne Zukuka. Ezo nazo mpapula ezoperatinga era nga kigambibwa okuba nti guno omukutu oba kampani eno eya Nation Media yegenda maaso n'okubanga eziddukanya. Kampani eno nnene nnyo era kigambibwa okuba nti ensonga lwaki ezitooweredde abakulu tebagiggala tebagijjako layisinsi oba oliawo waliwo okutya ku butya bwe bayinza okuba nga bagikola. Kati mu ggwanga erya Uganda mokka kigambibwa okuba nti okuviira ddala ku myaka egyetoolodde balina emikutu gino wammanga. Bw'olaba Daily Monitor omanya kampani yeeyo, bw'olaba omukutu ogumanyiddwa nga 933 KFM omukutu omanya gwegwo, bw'olaba omukutu ogumanyiddwa nga NTV guno omukutu gwa TV era kwowuliridde ba Solomon Kaweesa n'abalala omanya gwegwo. Then ne TV emanyiddwa nga Spark TV mu Uganda ze media outlets ze balinamu era government we yabadde ba blockinga ejo yonna emikutu gya blockingiddwa si NTV yokka. Nkugambye balina Daily Monitor lupapula, balina KFM radio, balina NTV eyo TV ey'oluzungu n'ebirala, then ne Spark TV nayo ya luzungu n'ebirala era ya Luganda n'ebintu ebirala byonna ebigenderako. Kakati eyo gy'emikutu ejaggaddwa egiri wansi ewa Nation Media era baakoze okulabula nga balabula Anita Amongo n'abakulembeza abalala ku bikolwa ebyo ebibadde bigenda maaso n'okubanga bikolebwa, wabula nga bwe nkugambye nti kuno okwekengera n'okutya birabika bisibuka eri mu ggwanga erya Tanzania n'ewalala. Kakati nga sinagenda eyo njagala osooka owulirize omu ku bantu abanoonyeza NRM akalulu bazze nga balaajana nga bagamba ekyamazima ebintu si byangu bwe tutuuka mu field. Abantu banyiivu, abantu bakambwe era nga bagamba bo baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati njagala nkulaga ebigambo bino eno embeera yatuukise ku Bebekulu, omu ku basajja abagamba nti bayimbi b'amaanyi, wabula bwe yagenze mu bitundu ebimu okugezaako okusabira mukama we akalulu abantu baamutabukidde baamwatulidde maaso ku maaso. Kakati bino byonna bye tubadde tukola wano bye tubadde twogerako olina kyoyizeemu. Nzemu naye corruption eri mu nsi yaffe eno. Nze ndi wa ghetto. Oyo abadde wano oyo ghetto president. Nedda mukama wange. Nkubuuza yeye oba nedda? Kubanga tulabamu. Nedda. Omanyize wajja wano ku stage olina okuba ng'oyimiridde ku magulu ameka? Bebekulu tabuzaabuza abeera bw'ati. Mpaya ensonga lwaki owagira Bobi Wine? Olwali byayogera izimba eggwanga. Jangu tuweeyo ku bigambo byayogera ebizimba eggwanga. Sirika owulirize. Wuliriza wembaale.
tuweyo ku bigambo byayogera ebizimba eggwanga. Kubanga number 1 alwanirira omuntu wa wansi. Ebyo si bigambo. Tuwe ebigambo byayogera ebizimba eggwanga. Kubanga osooka n'otunamu omuntu wa wansi. Ebigambo byayogera ebizimba eggwanga. Kubanga ayagala muntu wa bulijjo. Yakulira mu ghetto. Yes, kakati embeera bwete we yabadde naye nga jjukira sigwe mulundi ogusoose embeera ne yagudde ku Bebekulu yatuukako ku Balamu baleeta abavubuka mbu abaggeto we baali ebunyole eyo. Omuvubuka we yatuuka ku stage yayimba luyimba lwa Kyagulanyi n'abagamba smartly yambala engule n'ebirala ekintu ekyo ne kiteekawo okutya. Kakati ate we twogera bano nno be bavubuka njagala ompulirize bulungi nnyo abasajja bano ba Bebekulu ba Kenzo n'abalala bapareedinga abantu bano nga olumu bamaze okubagamba ebyokwogera wabula bwe batuuka wali ekyamazima ne babaswaza ne babawemula ne boogera bo bwe bawulira ebibali ku mitima. Kino tekiri eyo yokka Balamu kyamutuukako Bebekulu kimutuuseeko Kenzo kyamutuukako Anita Amongo kyamutuuseeko Anita Amongo ngenda kulaga akatambi nako ogenda kutya era nga kigambibwa nti ono ye kirabika bwe bunkenke we yabujje n'atuuka n'okutiisa candidate ow'ekibiina kya NUP mu bitundu by'e Kachumbala Kawunte. Era nga kigambibwa oba kirowoozebwa nti Anita Amongo obusungu bwavudde wano n'ateeka omusajja mu mbeera y'okutya oba yeye oba gavumenti oba abamu ku ba opponents baatadde omusajja oyo ali side z'Ebukedeya Kachumbala Kawunte esangibwa Bukedeya wabula kigambibwa nti obunkenke obuli mu nkambi eno buleetedde abantu bangi okubeera nga bali mu mbeera ey'okutya. Kakati nga sinaba kubanga ngende Karamojja nga sinaba kubanga ngende Anita Amongo olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu by'e Karamojja era Karamojja eyo agenda maaso n'okubanga gyakuba akalulu Karamojja ne Kalenga. Kakati abamu ku Bakaramojja batandise okubanga bataakaka bagamba ffe tetulina kirala kye twagala kuwulira ebyo Anita Amongo bye babagamba ba Kenzo ba Bebekulu ekyamazima si bwe biri ffe twetegeerera era tugenda kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. President cannot even do that, cannot even greet someone. But we need to change our country. We need to get a new president because this is the only president we have. Bobi Wine is the only president. Yes, Bobi Wine is the only president we have, and he's the only one we trust that he can manage to construct for us roads. He can manage to develop this world. What is the name of this place? Where are you? We are in Kotido, Kotido district. So let also the president see that we have a new president coming up, the next generation. So we need to get another new president of ours, and this is the one, Bobi Wine Kyagulanyi. Why do you like Bobi Wine Kyagulanyi so much? Because he's the kind man in Uganda. He's the only one people trust. He's the only one who has love for others. He's not like how Museveni behaves like. He comes, he flies with this aeroplane. He does not mind even of giving people something, saying those words that I want to construct for you roads. And the roads are too bad. People are dying. People are doing what? People are shouting because of roads. And he can't do anything. So let us get our new president as Bobi Wine Kyagulanyi. People power, our power. Yes. How old are you? I am 17 years. I'm entering to 18 this year. Okay, you're so brilliant. Thank you so much. We love our president. People power. Our power. Our power. People power. It's like in this town when Bobby's not there, we feel like we are just dying. So Bobby, this is Kotido, yeah? This Kotido town municipality. So you people love Bobi Wine so much. We love Bobi Wine. We love Bobi Wine more than even our parents who produces us. So Bobi Wine is like our father right now. It's like God of God. So we love him so much. Not like over that one over M7, yeah? That yes. Over that giving us only t-shirt. But Bobi Wine want to make us perfect. Want to make this road of our world, to develop our world. Yes. So that's what we want. So that's why we love him and we want to be with him. We want to elect him this year. We want him to be our president. Yes, and these issues of bringing for us soldiers, policemen, we don't attack him. We don't want these issues of these things that beating people doing. Kati abo boolaba abo bannansi ababadde balowooza oba gavumenti bebaddeetera okutwalanga abalina endowooza entono oba abali backward oba abali batya kubanga bali eyo mu bitundu by'e Karamojja
wabula beewuliriddeko. Kakati njagala nkulage kigambibwa okuba nti obunkenke bweyongedde oluvannyuma lw'ebigambo nga sinnaba kubanga nkuwa ebigambo bya omukyalo omusajja ono kwegamba ali mu kutiisibwatiisibwa kandidate ono kandidate w'ekibiina kya NUP Kachumbaala nga sinnamukuwa kansooke nkulage. Anita Amongo bwe yabadde mu bitundu ebimu ng'agezaako okuba nga akuŋŋaanya akalulu ka mukama we yayogedde ebigambo bingi nnyo n'ategeeza nti abantu bano gavumenti ebakoledde bweti n'ayogera ebintu bingi nnyo nga bw'oyinza okuba ng'obiwulira era nga bw'obadde otera okubagenda maaso n'okuba ng'obiwulira. Kaakati wenjogerera abantu baamwanukudde era babagambye bannayuganda temukkiriza ebigambo Anita Amongo ne banne bye boogera. Ekyamazima bifu ffe ow'okulonda tumumanyi n'ebizibu ebitutuuseeko tubimanyi. Eno ye Karamoja sub-region. If I can tell you, Karamoja is more developed than other areas now. What is important in Karamoja is mindset change. That is the most important thing. Kati nga nkyakwongerayo kinajjukirwa nti ne gye buvuddeko Anita Amongo ono aliwo olunaku lwe yali ku katuuti ng'agezaako okuvumirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, agezaako mukuba akasa, agezaako okulaga nti yawagirwa abasiyazi biki newankubadde ng'ate bannansi bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso, bamanyi bulungi nnyo ekituufu naddala ku mukyalo ono. Bamwambalira ne bamugamba nnyabo ebyo togenda bitugamba tetugenda kubikkiriza, tumanyi baani abawagirwa abasiyazi era tumanyi ssente z'ebisiyaga zibadde zituukirawa era baamutegeeza teri kulonda mukama we. Jjukira omukyalo ono yawanduukulula abantu bonna abaavaayo okugenda maaso n'okubanga bamuvuganya n'ayitawo anoopozidi wabula mu mbeera ey'okufutyanka okusiba oba oliawo n'okuwamba abali bamuvuganya n'abamu oba oliawo okubagulirira okusinziira ku byogerwa. Kakati yabadde agezaako okusiiga akazigo abantu ne bamuwa reaction. Njagala owuliriza akatambi kano nze gye nkuleetera ate omusajja oli ow'e Kachumbaala nga naye alumiriza nti bamusindikira messages okwagala okumutta n'ebirala byonna ogezaako kumutiisatiisa asobole okuva mu kalulu. If I can tell you, Karamoja is more developed than other areas now. What is important in Karamoja is mindset change. That is the most important thing. Once they have a mindset change, then you know Karamoja will be very developed. A few moments later. That is not true. It's a total lie. I tell you guys, you have seen, you have confirmed the roads here. Some people are not using these roads. They are using helicopters. They are passing some other places. But why not this road here? Let them pass this road and see that truly these people are crying. They want a good road. They want tarmac road. Eh? The bridge is there. People, you can stay there to another district for a long time. You are stuck there. Business is stuck. Buses are there stuck. Roads, people are crying. Potholes are there. Now, what is that now? We need that change. We need a change. It's not politics, but the truth you have seen. Please, you guys display today. Let it be seen in every TV that really we need good roads here. We also need to live like other regions. Other regions. Yes, other regions are far better than us. We are left behind and we are ignored as if we are not Ugandans, as if we are in another country. And yet we are in our country, we are paying also tax. You listen. How many cars do you get in Karamoja? And you abuse us. You say you cannot wait for Karamoja to develop. Our minerals, our chicken, our goat. You are the one who has done everything in Karamoja. Let me get another and you want to Mama, you come. Another person. Another person. You come. You have been this. Mama, let me give this one. You enter into Kakati wano bantu ba bulijjo bano boolaba bantu ba bulijjo babadde bagezaako okurespondinga ku bigambo bya Anita Amongo bategeeza nti be ekyokukola bakimanyi ow'okulonda bamumanyi tebaagala kubategeerera naye jjukira mu bigambo bye ate ye mu njogera alaga ebigambo biri opposite. Kakati abantu bano bali mu kye tuyita Karamoja sub-region ate teweerabira olunaku olwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu byeyo wiiki ejja agenda kuba atandika akomawo wano mu Buganda era twandibanga tugenda tandikira saidi z'e Masaka ne mu bitundu ebirala programu nja kuddamu ngi basomere naye kansooke nkuwe bino ebiri ku Anita Amongo then oluvannyuma ngenda kulaga omusajja gwatiisatiisa byagenda maaso n'okwogera ate oluvannyuma nsebyeyo akatambi akagenda okuzzaamu amaanyi gwe munnayuganda olwo tulyoke tusimbule bagiyita Red Zone TV sebambulire Patrick Nzemberawo nga nkuweereza njagala likinge njagala sharinge ate ero commenting. Our minerals you take from Karamoja to develop our region. Why? We want that development from Bobi Wine because it's the one to deliver us from the challenge.
challenges that we have, different circumstances that we have, is not right to deliver us because our minerals. You take away from Karamoja, you take to other countries, or you take to other regions of Karamoja to develop our region. We are suffering of the callers. How can development come behind us if someone of the roads, all infrastructures? We need development first, all from infrastructure. Rest in peace, rest in peace. Okay. Yes, Mama. Yes. Less than 2 years today is a hand-holding man. We need a new president. Okay. You talk. I give you my vote. Okay. We have poor roads. We get difficulties of produce, transporting produce from all these districts, all those districts from Soroti, from Acholi. Bringing those produce to Koti. That is why prices of everything are always high. From today, To the Karamoja sub-region. we are suffering with high prices of everything. Karamoja sub-region. Kotido. Hospitals. We have fake hospitals and they always refer to another district. Why are we always refer to other districts when we have our own district? People are dying of very many diseases. You Museveni, where did you pass when you come to Kotido? Where did you pass? When you say that you don't want the Maram Road to reach to Kotido, where? The Tamak Road, where? Where did you pass? Hey, where? You are saying that you don't want Tamak Road. Where did you pass? What did you tell the students of Kotido says? What did you tell the students of Kotido says? We are stupid. That's why for you are sitting on us. You don't have to be okay. Now do the recording. We never hear you. Okay, let me get this. Okay. You do like this. Mr. President. Go down like this. Okay, this one. Okay. Okay. You live in. Okay, you talk. Mr. President Museveni, the day you came to Kotideses, what did you tell the student of Kotideses? You say that which primary school is this? When you even sing the trousers, and we do without greeting our teachers. Is that what? And you came here without giving us anything, and we sing for you a song, and you pass. You were on flying with the aeroplane. So you are saying that there is no Tamarok which can be made for Karamoja. So one day you pass this Tamang Road, this Maram Road of ours, and you will cheat. And there was the place people used to mine gold in Alerek. You brought your soldiers, you chase people from there. That's corruption. And when you are going for exile, you are going for exile. We shall kill you. Yes, I'm Sina one. When Bobi Wine be a president, I will join. I will be a soldier. I will be a soldier. Of Bobi Wine. You will be a soldier. Museveni, let me tell you, we grew up knowing you. We thought you were our father, and you do anything bad to us. You don't because there's nothing that you have replaced. Museveni, do you then promise a free education in Karamoja? What is wrong with you, Museveni? We are you. Okay, you leave this one. Wali ati amako na mukama katonda tukusaba nenchuka chuke abatagala babireke na babula tulonze yo gwe twagala ye Bobi bana abatagala babiveka ni local language na oba magala you talk no wada da chamta alwa ne ko ka polo nyepe aye ruor na pe pana dunya chamto ata chamageri ani bora pana yauna ko la ga mete nyo me na kwa package ani ko da me da ko ya ta ruajo You cannot transfer poverty of Karamoja. Let me make one by one. We are Yes, you come. You talk. Mzee umezeeka, toka kwa kiketi vijana waingie. Hauna faida kwa
kikitoka hata uleti maendeleo kwa dunia. Toka ni chana ba kugula wa. Okay. Abantu bano bakambwe era obusungu obwo bwonna babadde babwolekeza Speaker wa Parliament Anita Among nga bamutegeeza nti bo beetegeerera era bamanyi omuntu ow'okulonda ke katambi koolabye era bwe bunkenke n'obusungu bwe bwavudde n'asobola okugenda maaso n'okuba nga agenda maaso n'okukola ebyo bye wawulidde akola naye nkugambye yavuddeyo n'ategeeza kwegamba yabadde ng'agezaako okuliisa abantu bano ekigambo nti Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne batambula nabo ekyamazima mbu be bawagirwa oba be bawagira ebisiyaga naye ekyabatuuseeko bonna ebigambo bazze babategeeza ndowooza biwuliddeko bulungi mu katambi era nga bwe twogerera His Excellency gy'ali olunaku olwajjo yalabiseeko ne nnamungi w'omuntu ekibadde tekisuubirwa kakati olw'ebyo byonna ebizze birabwako oba ebizze byogerwa Anita Among tebyamulese kyekimu twagenza okuddamu okuwulira twazzeemu kulaba omukulu amanyiddwa nga Ongerech Charles ono nga ye candidate ow'ekibiina kya NUP ono no yanominatingibwa agenda kukiikirira Kachumbala Kaunti mu district y'e Bukedeya kyokka nga kigambibwa ti omukyalo ono Anita Among yalina kaweefube okugezaako okusiigira ensi ekifaananyi nti mu district ye gy'akulembera y'e Bukedeya tewaliyo NUP era oluvannyuma lw'okuba nti kino kye yali ayagala okulaga kyaleetedde abantu bano okugenda maaso n'okuba nga bagezaako okulemesa abantu okunominatinga kati candidate ono Ongerech ye yagenda maaso n'okuba nga anominatingibwa era akwatidde NUP card mu kitundu ekimanyiddwa nga Kachumbala kakati oluvannyuma omusajja ono twazzemu okulaba akatambi ng'ali mu kulaajana agamba bamutiisatiisa waliwo message ezimusindikirwa oluvannyuma lw'okuba nti yanominatingibwa era ebigambo si birungi nnyo njagala omwewulirireko. And by the name of Ongerech Charles, the NUP candidate aspiring for Kachumbala constituency in Bukedeya district. As you well know, you saw me the other day when I was fighting to be nominated. I reached the nomination center at 1:50 and my time for nomination was 2. But by the time I came out to speak to the world on that gate there, at that gate, it was already 4:35. It was remaining like 25 minutes to the end of the nomination period. And you know that was the last day of nomination. So right now, thank God, the world had me, and as they feared the camera, they called me to be nominated, and I was nominated. I'm a duly nominated candidate for Kachumbala constituency. But right now, as I speak, down in Kachumbala, the incumbent is looking for my people. The incumbent, Mr. Opolot Ishagi, is looking for those who supported me, the 10 people who supported me, who supported my candidature. He has started picking them up, promising them money like 3 million so that they go back to the East Bukedeya and they denounce me, that I'm not, that they did not know the person who was taking their NIN numbers, took their NIN numbers saying he's going to give them solar panels. So they are not interested in politics. You know, this impunity is going on. Even as I speak right now, they are at my home in the village, and they are very seriously convincing my father to denounce me. This is the impunity that we are talking about in this country. That's why we are saying we are going for a protest vote, because the people who are in power think they are the only ones who are supposed to be in power. When you look at this man has been there for the last 10 years, but if you go to Kachumbala, nobody even knows about Kachumbala. I am actually the one now bringing out the issue of Kachumbala that the world is known. If you go to Kachumbala, you will not find any youth group function. You will not find any women group function. You will not find any elderly functioning groups. You will not find even the disabled functioning groups. So we are saying that enough is enough. When I was coming into this race 5 months ago, the people of Kachumbala asked me, won't I be like the rest who have been bribed? At the end, the man goes unopposed. He has been almost going unopposed all the time. Now that I played all against their games, they have been trying to bribe me. So many. Look at the guy. Look at this guy, Chris Obore. Those are the guys who are heading the cartel in Kachumbala. He came out in his Twitter and said that me,
I'm a guy of camera. We know people are people of camera. I was just there. They were about to call me. They were about to call me when it was 4:35. Chris, they were about to call me when it was 4:35. My time was at 2. I came to that gate at 4:35 to start now complaining because I saw the time of nomination was getting over. You say that was the time that you are saying that I was supposed to have been called. I'm calling upon the Electoral Commission, Mr. Mujenyi, the presiding officer, Madam Christine, and the entire Electoral Commission of Mr. Byabakama. Please, 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 please make sure that the elections go on rightly. We are here, we are unbribable. They have tried to bribe me. They have called me every day. These people call me. I switch them off, I tell them off. Now they have started going for my people, the ones who supported me, the ones who gave me their NINI numbers, and NINI numbers which were verified. But now they want those people to go and denounce me, you know, because the man I'm campaigning against, one, he wants to go and oppose the two, he cannot even speak to the people, he has no manifesto for the people, he only tells people, line up, you know me, I don't have words to speak, line up, we give you money. This is his weaknesses. And now he is saying that I've come with all the strength within the youth and the old. They are all in support of me. So he is so scared that he wants Ongele Charles out of the ballot. That is why you see his people are not sleeping. At night they are going each and every Kosabu county looking for our people, scaring our people. We are saying enough to this impunity. This is not the time for impunity. This is the time to let the people of Kachumbara decide. Bukedea is big enough for all of us. The old, the young, the youth, everybody can fit in Kachumbara. Give the people of Kachumbara an opportunity to choose between who is their best leader, who they want to be, whom they want to represent them in the Parliament of Uganda. Madam Speaker, stop this impunity. Stop going around paying people. Going to my family will not change me. You are only going to remove me from that ballot, you yourselves. But me, I don't take money. I will not take your money. That is why you have failed. You have made phone calls to me. I have failed. I want to represent the people of Kachumbara. The people of Kachumbara are interested in me. They sent me there. That is why that day I had to rant in order to make sure that I'm nominated, to take back a nomination form to the people of Kachumbara. And I did that. We shall not stop speaking. We shall not stop telling you what the truth is. The truth is the people of Kachumbara want change. The truth is the people of Kachumbara want a new face. The truth is that the people of Kachumbara are saying no to going unopposed into Parliament. What is it with this unopposed thing to Parliament? We do not understand what this is. I do not know how you term the word unopposed. Because in Kachumbara we want people to go to the ballot when they have choices to make. Allow the people of Kachumbara to make their choices. People power, our power, NUP, Kunga Chagulanyi Kunga, Kunga Ngele Chikunga, Kunga Kachumbara Kunga. We are going to stand on the truth and tell the world the truth. And this is the truth. Kachumbara is suffocating under the hands of the speaker and all those security personnel in Kachumbara. So I say enough is enough. Stop the intimidation. This message goes out to the Electoral Commission of Bukedea and the entire Electoral Commission of Mr. Byabakama. Please do your work diligently. Ugandans need you to do their work only. I beg to submit. Yes, kakati oyo ye Ongelechi Charles, a candidate owa Kachumbara constituency, Bambi musajja watwala ajana wabulanga genfunye era gensembye okubanga nfuna okuva mu mukyala manyiddwanga Asio omujjukira bulungi namini Alupo Mase Marion jukira ono ye yasooka okubeeranga fulaga bera w'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka omukyala owa Bukedea wabula ne bamudisqualifyinga kakati ne baleeta Asio n'abuzibwawo
yagenda okuddamu okulabika ng'ebigambo byayogera tebikwatagana. Kati ono ye candidate yeko wa NUP yasigala mu district y'e Bukedeya. Kigambibwa mu mawulire g'enfuna kati nti n'abamu ku bantu be 6 babuziddwawo wenjogerera bali abducted, babatutte mu bifo ebitannaba kubanga bitegeerekeka, era nti district y'e Bukedeya eri mu buwambe. Tewali yategedde, agambye bw'ati 6 of Charles's signatories have been taken to an unknown places, unknown place, and the intention is to coerce them into disowning the candidate. Goal is to having the incumbent who doubles as an uncle to the speaker run as unopposed. Candidate yono Ongelech Charles mbwate anko Wanita Amongo wabula mbu bayine obutakwatagana mbu baga ekigendererwa kyabwe kyakwaga no candidate si anko Wanita Amongo wabula gwavuganya naye ye anko Wanita Amongo. Kati Anita Amongo lokubera nti yajja unopposed baagala anko we ali mu kuvuganya n'omusajja ono Ongelech Charles ajje independent. Kati baagala kuteeka musajja ono bamuteeke ku bonkenke basobole okumujja mu race. Abantu be 6 wenjogedda nga bamaze okubanga bakwatibwa bateekeddwa mu bifo ebitannaba kubanga bitegeerekeka, basobole okubadyeka basobole okuboogeza oba oli awo n'okusobola kubanga babajja ku musajja ono. Wabula kigambibwa nti byonna birabika bigudde butaka, era obunkenke bukyagenda mu maaso n'okweyongera kubanga abasajja embeera gye basanga mu bitundu gye balaga ekyamazima teyeeyagaza, era maziga meereere agali mu kibiina kya NRM. Nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze kutalaaga bitundu by'e Karamojja, era wenjogerera gy'ali agavayo gonna ngenda kubeera nga kutuusako. Wabula njagala nkulekereka message kano nga kigambibwa nti fulaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambula nayo era gye yategeeza bannayuganda babeere nga bawuuba ekyamazima fulaga yandibanga ereese ebizibu. Eno si fulaga bufulaga, yandibanga egendereddemu kukoppa ekyo ekiri e Tanzania, ekyali e Kenya, ekiri e Cameroon n'ebirala ebifaanana bwe biti. Wuliriza fulaga nupu gyewanika olwaleero si fulaga. Oli ayinza okujjana lowooza nti fulaga bufulaga, eyo firimbi egenda okukulembera bannansi obatwala mu kiriba kiganye ku olwo. Naye kati gavumenti yesanze ngeri mu kakunize mwe bagiteeka tesobola gamba bannansi nti gwe tusanga ne fulaga tugenda kumusiba. Kati baba nogedde eddagala ly'okwekwasa nti engatto z'amagye, ovulo y'amagye, akakofira k'amagye, ekyo Kyagulanyi yakiyiwako amazzi nekizikira yajja ne fulaga yeriko. Nekyo nkigambye nti tekiyinza kulowoozebwa muntu alina ntegeera ya bulijjo. Kikwetaaga ng'olina ekyenjawulo kuba okulembera. Kati oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Professor, buli muntu ajja ku rally za President of Robert Kyagulanyi Ssentamu. President amukubiriza okujja ne flaga ya Uganda. Kana akabonero mu bukulembeze kategeeza ki? Kati nupu mukujja wanene. Kyagulanyi yali mugezi nnyo. Nupu n'agifunira identity. Nupu n'agifunira ennyumba mwegwa. Yajja na ovulo. Ovulo. Najja n'akakofiira. Kati mu birungo ebyo n'agattamu n'eddereza ti buutu engate y'abaana gye bambala abasinga. Yes, yeah. Naye gye byaggwera ng'amagye gavumenti bagambye ebyo by'amagye. Ennyumba y'omusajja gye yakera ku makya n'ayiiya. Yesebo. Kati wano we wali akakunizo nti Kyagulanyi simanyi na banne gye baatuula. Ne bagamba nti ye kati tusindike kodi ebe ya fulaga. Yeah. Ekyamazima embeera iriwo bwegenda bweti lugenda tuko olunaku nga gavumenti ekwata buli alina fulaga eya Uganda. Ekyo kyolaba Kyagulanyi akwata fulaga, eyo si fulaga. Ezo kodi. Kodi nti olunaku luwe luba lulituuse buli muntu agenda vayo na fulaga eyo. Simanyi oba bali mu security oba bakimanyi. Era nkiwa bate kukuba nabo bakirowoozaako nti ebyobufuzi bikolebwa ebintu bingi. Munnabyabufuzi nga gw'okulembeddemu omumuli olina kubeera mugezi okusinga b'okulembera. Kati ekyo Kyagulanyi akikoze emirundi mingi. Kyagulanyi yajjanga n'akimanya bangambako olumu nti Kyagulanyi yakimanyanga we bali walinga we yatwalanga amawulire ebweru. Yes. Lumu bava eggulu eyo bali bava sinkana Nobert Mao. Baba tebannasala kaluma. Amawulire nga Daily Monitor egamanyi bava kuteesaako eri. Ate nga meeting bagirimu abantu 5. Kyagulanyi kye yakola yabayita bonna, yayita Mpuuga n'ayita Mao n'ayita
waliwo omusajja omulala wa kibiina bakiyita kiri awo ekyabidandisa Saddam Gaira waliwo n'abalala basatu buli omu n'amuwa amawulire ganjawulo ekyewuunyisa nti beyawa amawulire ag'enjawulo ng'ate ga bulimba era baddamu ne bagatwala ne bagawadde Daily Monitor Kyagulanyi we yajja eŋŋombo nega naye mu lukiiko olwo ne Eddie Mutwe yalimu Kyagulanyi we yajja eŋŋombo egamba nti Eddie Mutwe asinga abaasoma bali bonna Eddie Mutwe yagasirikira naye bali bakulaga nti bakola ki bagoogera kati mu byobufuzi olina okuba nga disseminating information mu ngeri ez'enjawulo